kumpuliramu n'obuyaye bwabadde akolakola obwadde nadde eri apima wano abala wano kampite wano kanzire wano walowooza wanayitira wabuukira agenda abala engenda bimujjamu azanya nango. Abakulembeze ba task force mubakubire mu ngalo ez'omwanguka. Support center eno kye kitongole ekiwola ssente ebibiina ebyeteeseteese, kubanga nze mmanyi bulungi nti ekibiina kino kyeteekateeka dda, era n'omukyala abadde azze wano lwakuba avuddewo n'agenda we tugendedde ku kyemisana amaze okumpa immeero ye, kubanga nayogerenewo Nalebo Kasolo nankwasa omukyala oyo. Kakati omukyala sebo ogenda muwandiikira buwandiikizi bbaluwa, ngenda kuwa immeero ye n'essimu ye ajje wanasika n'ekibiina kyaffe ayogere nammwe, abawe omusomo, ababuuze ssente mmeka ze mwetaaga, agende akole ku bya ssente zammwe. Era njagala kukwasa adresi y'omukyala yino sebo, eyo adresi y'omukyala wa microfinance wanaakoma nammwe wetunatandikira ne Nalebo Kasolo, kubanga ajja kuba amaze okubateekateeka obulungi. Nolwekyo tetuli wano nga tuli bantu bakubya byayi, tetuli wano nga tuli bantu bakugezesa bugezesa. Nze temuzze kungezesa, mwangezesa dda, mwanteekateeka dda, mwampagira dda. Kale abali tebalabanga ku bukulembeze wange bagenda kubulaba mazima. Lukoyanga awooma. Abantu bangi tebamanyi lwaki bapita Mukoome. Ekimpisa Mukoome kubanga famire yange yasibuka Koome. Tuli bantu b'Ekkoome. Twavaayo mu 1846 ng'eri omongoota ne tujja ne jjajjange ekitibye najja kuno nva nnungi babawa eryato